Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze Ddembe Habat Sekanyumiza, omwanjuzi wo owa program Julira Mukama. Program ey'okujulira Mukama etuweereddwa okubeera nga tetulekaayo ako Yesu Kristo katukoledde, era obukakafu bwe tulina nti ddala kituufu yawaniriridde obulamu bwaffe, era yatuluŋŋamya mu makubo gaffe, era yatukozesanga okwagala kwe bwe kuli. Kasita tumukkiriza ekyawandiikibwa kyentandika nakyo olunaku olwaleero kiviira ddala mu Zabbuli essula ey'ekikumi olunyiriri olwokutaano. Bayibuli eyogera ng'egamba nti kubanga Mukama mulungi era okusaasira kwe kwa lubeerera n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna, nga bwe kyali mu biseera ebya Adamu ne Kaawa, nga bwe kyali mu biseera ebya Moses oba Musa, nga bwe kyali mu biseera ebya Dawudi, nga bwe kyali mu biseera ebya Yeremiya, era bwe kiri n'olunaku olwaleero. Mukama Katonda waffe Yesu Kristo mwesigwa nnyo era mweteefuteefu okukola ebisukkuluma okutegeera kw'abantu mu bulamu bwaffe. Nsaba Mukama Katonda ku mboozi gye tugenda okunyumya, obujulizi bw'ogenda okuwulira olunaku olwaleero, obenga ogenda kwefuliramu naawe ekigenda okukunnyulula, kikusitule obeere omu ku abo abaligenda ne Yesu Kristo gwe tulindiridde okulabika omulundi ogwokubiri ku bire mu kitiibwa eky'abamalayika abangi ennyo. Tuli ba mukisa okuba nga tulina omugenyi nate mu studios olunaku olwaleero, omwami Bumpenje Joseph. Mwami Bumpenje Joseph, mu kamera olamusa ku mulabi waffe. Omulabi waffe omulungi kwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo mu pulogulaamu y'okujulira Mukama. Weebale kujja ku program Julira Mukama. Amiina. Mawulire kyagali eyo? Amawulire malungi gokka Weewaawo. nti Mukama waffe ajja. Agulumizibwe Yesu Kristo. Weewaawo. Tuweereyo essaala nga tugulawo program eno butongole. Katwebaze. Katonda waffe ayinza byonna Mukama, tweyanzisa kubanga otussiza ate mu kiseera kino nga tukyali balamu. Tusaba ebitusobyeko ng'abantu Mukama otusaasire. Naye obeere wamu naffe mu kiseera kyonna, era bw'olibanga okomyewo otusaaye nga tuli bawanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Omulabi waffe omulungi, tujja kuwumulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tulyoke tugende ebuziba tutandike okutegeera Yozefu yaani atukyalidde mu studio, era ntanda ki gy'atusibiridde olwaleero nga Mukama ye mubeezi waffe. Tovaawo. Twebaza Mukama, ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda, waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama, program ekuweereddwa okubeera nga naawe osobola okutuukako mu studio za 3ABN
n'owaayo obujulizi bwo Mukama Katonda engeri gy'akukoledde, engeri gy'akusaasidde, engeri gy'akuwaniriridde, engeri gy'akukozesaamu mu bulamu obwa bulijjo. Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe. Mwami Joseph, nate mu ssanyu eringi ennyo nsaba obulire omulabi waffe Joseph yaaniyo n'atukyalidde atusazeeko mu studio za 3 ng'enjogera y'abavubuka bweri. Weewaawo neyanzanyo ssebo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Bumpenje Joseph era nga nzaalibwa omwami Bukedde bagenda Isaaya n'omukyala Nakagwa Jane. Babeera Kabula Muliro Busunju district wansi eyo. Nazaalibwa ne baganda bange 8 bonna nga balenzi. Yes. Katonda agawa maanyi mwenna yabawa balenzi Katonda ku family erenge ya Yakobo. Yes, fenna tuli balenzi. Otyo? Ya, era nebaza Katonda atuwadde omukisa fenna tuli balamu. Weewaawo. Bumpenje abadde ebbanga ddene musajja mu 7 sido mu Adventist ddala. Omukristaayo ddala. Agulumizibwe Yesu. Weewaawo. Nasoma. Otyo? Era ndi mu kusoma kumaliriza diguli yange ey'obusomesa. Somera Makerere University kola Bachelor of Science with Education. Amina. Weewaawo. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu. Weewaawo sebo. Soko tutambuzeeko mu lugendo lwo. Yes. Olw'okujja okusisinkana Yesu Kristo okufuuka omukristaayo. Nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna omwaka 1996. Nazaalibwa mu kitundu eky'Namayumba eri mu Wakiso district. Okwawukanako n'abantu abalala nti nze nafuna omukisa maama yatandika okulumizibwa okuzaala ng'ennaku z'omwezi 6. Kale Sande oba Sabiti yali eggwako maama n'alumizibwa era nafuna omukisa n'enzaalibwa emabega mu kizimbe ng'ekkanisa. Agulumizibwe Yesu Kristo. Weewaawo. Ekitegeeza oli mwana wa Sabiti. Nze ndi mwana wa Sabiti. Munamu yo mwenyini. Bakutumira ddala Sabiti. Owaye era erya Yosefu erya Joseph Sibi. Amina. Weewaawo Sibi. Nabeerawo ebbanga ddene. Maama wange yali akyadde bukyazi mu kanisa ey'Abadvent naye teyali mu Advent mu kusooka. Wabula emyaka bwe gyayitawo omusumba ayitibwa Lubwama wamu ne musumba kati omulabirizi Kajoba Samueli yali mukadde n'abalala bavaayo ne bakola enteekateeka y'olukuŋŋaaniro effort. Otyo bagikola wakwolwo. Bagikola Namayumba mu 1999. Okay. Awo mama wange n'afuna omukisa okufuuka omu Advent. Amina. Era nange bwe ntyo n'enkula. N'okulira mu kanisa ey'obwa Advent ne taata naye mu Advent. Taata enjiri bw'ebeerawo waliwo kwaya eyakyala bagiyita Golden Gate. Njimanyi. Era n'ayagala nnyo obuyimba bwa Golden Gate. Obuyimba buli twagenda la 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 weebalire ddala. Kakati taata yakyuka lwa kwaya. Naye bambi yali teyanywera. Kati kwaya bweddayo ekyalukuse gegenze kyasigala kimuluma ku mutima. Era ebyekkanisa n'alabika nga atabinywezezza. Sabiti yaddako daddayo mu lusuku. Wegamba kwaya yakyalako eyewammwe. Kati bwekyalukuka taata n'asebengerera. Omulabi waffe atulaba ku ludda olwo bangi abanyooma naddala obuweereza obw'okuyimba. Okuyimba nako kuba kusinza Katonda era mu kusinza Katonda abantu basobola okulabira ddala Katonda waffe. Munnange gwe ali mu kwaya ayimba, munnange gwe ali mu kwaya agulumiza Katonda. Bw'obanga okikola kikole n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna kigulumize Yesu Kristo oli omuntu akulabye asobole okubeera ng'anywerera ku bubaka obwo bw'omuwa. Otyo kakati bambi Sabiti yaddako teyagenda kusinza. Yalowooza nti ajja kusooka agende atusumbe ebitooke bye abireete mu nnimiro ate agende mu kusinza. Naye n'afuna okusomozebwa ku ssaawa nga 5:04 n'amiitinga omukadde w'ekkanisa
nga yeetisse ebitooke byabijja mu lusuku olulala nga taata ye yeetisse ebitooke otyo abyetisse ku sabbiiti abyetisse ku sabbiiti ku kagaali otyo kati bamusiŋŋaana bamugamba gwe twabatizza ku sabbiiti eyayise ate oli mu kwetikka bitooke ne bamubuuza ebibuuzo bingi olw'okuba nga yali yakkiriza lwa kwaya n'awulira nga kimuyitirirako banage abakadde baffe si bakadde bokka naye abooluganda mu kkanisa bannange amabujje ga Yesu Kristo tugakwate n'obwegendereza kubanga omusajja ng'oyo laba bw'ava mu kkanisa olwo engeri gye yakwatibwamu olw'ekikolwa kiri ekyokukolera ku sabbiiti ebintu ebimu byetaaga omuntu n'abiyiga mpola paka bwakinyweza kubanga omuntu ng'akikola olw'okumanya ate akikola n'omutima gwe gwonna olw'okwagala. Mukama atubeere ffenna engeri gye tukwatamu amabujje aga Yesu Kristo otyo era bw'atyo teyadda mu kusinza naye nga gy'ali akola mirimu gye era sabbiiti bw'atuuka abeere waka n'awumula. Yes Mwadiventi maama Mwadiventi era mudinkoni nange mbaddemu mu kkanisa era mpeereza mu bitongole bingi era nafuna omukisa okuva 2015 mpaka 2020 okuweereza nga West Buganda Pathfinder Director. West Buganda Pathfinder Director? Yes. Yono gwenjogerako naye mu studio? Weewawuse. Banaye nga ndi wa mukisa jjo. Otyo. Kakati bwe yafuuka field kwe kuyimiriza kwe kuteeta omuweereza ayitibwa Musumba Tabu Olono kati yakulembera ekitongole ekyo ku field. Weewaawo. Amiina. Olyo Yesu Kristo obusisinkana ddi? Nga bwe nkugambye nti nazaalibwa nafuna omukisa n'enkula n'abantu b'ekkanisa bazadde bange bafunamu challenge nga tukyali baana bato muzeeyi yeewola ssente mu banka nezimulema okuzzaayo ate nga zaali nnyingi kirabika ne gwe yali yeewozeeko naye yali musajja w'amaanyi kati nekibaleetera okudduka ku kyalo ne batuleka ng'abaana. Yes. Newankubadde maama waffe yagiranga ekiseera n'akomawo. Yes. Abo baabalekera ani? Baatuleka mu bbanga nga temulina akuuma? Of course tewaayo okujjawo Katonda yekka. Ng'oli mu myaka ng'emeka olwo? Mu kiseera ekyo nali myaka nga 8. Egy'obuto? Egy'obuto. Yes. Nga bato bo benkana batya? Bandika ne baganda bange baali 2. Nga be bato ku ggwe? Yes. Nga gwo balabirira? Butereevu. Otyo? Kakati ekiseera bwe kyetooloola emyezi nga 3 twafuna omukisa waliwo omukadde w'ekkanisa ne mukyala we. Abantu abo bambi baakafa n'ebbanga lino erya COVID. Yes, baakafa era baafa 2 olunaku lumu bambi ne tubaziika Namayumba eyo. Baatulonda ne batusembeza ne batandika okutuleeteranga akamere waka n'okutulabirira mu bintu ebyetaagisa. Naye ne maama waffe ng'omuzadde omukyala yagiranga n'ajjayokko n'amala ate n'agenda ate mu kiseera ekyo n'okulwaza n'alwaza nnyo maama we eyafa oluvannyuma n'amuziika. Kati maama badduka ne babalekawo. Kati babaleseewo otandise okubeera mu mbeera eyo. Embeera eyo ekusindika etya okusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo? Embeera eyo yannyamba kubanga abakadde b'ekkanisa bwe bansembeza nalina obuzibu n'okusoma ne baganda bange. Tusooka tuva mu kusoma kubanga tewali school fees. Tujja tubeera kumpi n'abakadde. Naye abakadde twabalabanga enkola yaabwe. Baabeeranga basabi. Babeeranga bayizi ba Bayibuli. Era ekintu ekyo kyatuyamba okutuuza mu kkanisa. Okulaba abakadde be mwakuliramu ebikolwa byabwe kyekyaba grooming namwe okutandika okwagala Katonda n'empisa gye mwakuliramu. Omuzadde atulaba ku ludda olwo enneeyisa yaffe ekola kinene nnyo okugunjula abaana baffe okubakuliza mu Katonda. Oli muzadde awakanga n'okusaba kukulema kati omwana gw'okuza kitegeere nti tajja kusaba. Oli muzadde nga tosobola kubeera ng'ogulumiza Yesu Kristo olw'ebirungi by'akoledde kitegeere nti oyo omwana tagenda naawe kennyini kusiima ne bw'oba omukoledde kalungi kenkana ki. Kale n'olw'ensonga eyo mu buntu obutonotono obwo bwe tukola mu maaso g'abaana baffe Mukama Katonda mwayita ate okubeera ng'abatuukako otyo. Ate n'ekirala
Mama waffe ono yatuyamba nnyo. Ebbanga lye yabeeranga naffe nga tuli bato. Yabeeranga atukubiriza okutegeera Katonda. Okay. Kyekyo era kyeyatusibiriranga. Kakati waliwo okugamba nti nno Kegundi yali yeeyisa bw'ati. Omanye ebya Yesu Kristo byawukanira ddala. Kubanga buli muntu amusisinkana ku bwa ssekinnoomu. Kakati tetuganye nti nno Yesu walabanga abakadde engeri gye beeyisangamu. Naye ggwe olunaku lwafuna conviction. Kuba tulina n'abaana abakulidde mu kkanisa. Naye nga tebamanyanga Katonda. Tulaba Isaaya mu ssula ey'omukaaga. Ebbanga eryo lyonna yali yasomera mu masomero gaaki ag'abannabbi. Owulidde. Naye Isaaya yali tategeeranga Katonda okutuuka mu Isaaya essula ey'omukaaga. Okitegeera kyenga kati awo njagala ombulire diggwe lw'owulira nti nno bannange Yesu Kristo kakati mulabyeko mukwata nako mutegedde. Lwentegeera Yesu Kristo newankubadde nali mwana muto kwe kulondebwa ngende mbuweereza ng'omubuulizi. Bwe nabuulira bampa ekituuti ne mbuulira eddakiika ezitaawera 3. Bwe namala okusaba ne mbaga nti Mukama abaagala nnyo mubeere bulungi era nze ne ntambula ne ndeka n'abaali bamperekedde ku kituuti. Nga bakuyise ku kituuti okubuulira naye nga baali bantegese ebbanga ddene ng'era basuubira nina ne bye ngenda okubuulira ebingi ennyo. Bwe natuuka wali memole eyo memole neeyiika kakati ne njogera ebyange olw'okubanga n'ekituuti nali nkitidde n'okusiibula nasiibula amagulu nga ganjugumira. Kakati omukisa ogwo gwannyamba bwe bampita okunteeka mu ttendekero ery'okuyiga Bayibuli. Naye nze ng'omuntu nzize nga ndaba omukono gwa Katonda nga gukola nange. Kubanga omulundi gwange ogwasooka lwe bampamba nga bantutte mu ssabo okunsaddaaka. Bakuwamba? Bakusisinkana wa? Abansinkana mu ttawuni nze naakawambibwa emirundi 3. Nga bakutwala ku saddaaka? Tubuulireko. Maama waffe atuuka akomawo. Yaliwo n'okumala in fact yali amaze ondooza wiiki. N'atugamba nangamba genda ogule sukaali ku dduuka. Bwe ntuuka ku dduuka nsanga abantu bemmanyi omwami agamba nti nkuumirako eggaali eno. Koze ngikuume ntya nali kavubuka katoototo. Nangamba tuula okugula okumu ne nkusimba nga tekutuuka bulungi. Kukolenga sitaadi. Kakati bwe baava eri omwami eyali emabega najja n'ampamba n'ansitula n'anywereza ku ggaali n'atuula emabega ow'emaaso n'asotta. Ate Namayumba tawuni eri Kaserengetu Kayirimuko kati wanno ng'okkirira mukadde Nsubuga n'omukyala we baali babeera. Naye twalina obuzibu nti tawuni yali nnyo ey'abanywi b'omwenge. Kati baagendanga ne banywa omwenge ng'akawungeezi bayitawo nga bawuggana boogera bye baagala. Ngira buli omu akimanyi. Kati bwe nayitawo ku ggaali nga bantwala ng'ono ankutte emabega omulala asotta. Nawoggananga nti mukadde bantwala. Kati bano balowooza nti batamiivu ba bulijjo. Kumbe baali bantwala. Naye eyali ampambye nali mumanyi. Era bwe bantwala ne bantuusa mu ssabo. Bino bye byaliwo. Balina omusaayi gwe banjiira. Nyiza okuba saagutegeera nnyo. Naye baali bansibye. Nga bakusibye emiguwa bakumiimye. Naye waliwo muganda wange bamuyita Kenneth. Muyita muganda wange kubanga ali mwana wa musamiso oyo. Ye yandabanga mmanyi twatusomera ku ssomero lye limu baliyita Julira Shimiriri Namayumba. Yajja n'ansumulula. Nga bali bakusibye bakumiimye bakuleseewo wali. Yansumulula n'aŋŋamba dduka. Bwaka. Katonda waffe mulungi nnyo to the extent nti osobola okubeera mu mbeera ng'olabira ddala tolina wootolokera. Naye era akuteekerawo ekkubo. Agamba nti yatumanya nga tetunaba nakubeera mu mbuto z'abanyaffe n'atuteekateekera amakubo gaffe ag'oku nsi. Tewali mbeera esukkuluma Katonda wonna asobola okutaasa era mwesige era mukoowoole. Otyo bwe mala okudduka baakimanya ne batandika okunkuba. Ate nali sisobola kubaleka. Baakimanya nti ofubutuse. Kati ne badduka bakugobe. Ne bannoonya. Soko kwatiremu awo. Omulabi waffe omulungi muganda waffe Yosefu Bumpenje bamukutto agambye emirundi egyo
esatu nga bamutwala mu saddaaka naye obulundi ogusooka bamukutte we tugenda okuwummuliramu ng'abalemye mukwano gwe gwe yasoma naye mutabani w'omuli eyali amututte mu saddaaka amusumuludde bwe tukomawo tugenda kuba tutandikirawo okumanya biki ebyaddirira toseguka katudde. Lesson Week eno. Pros Hebraias kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulayi oba Abebbulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebbulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebbulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebbulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe. Oyo muyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebbulaniya wano mu Lesson Week eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3 ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli ku 3 ABN program Julira Mukama n'omwanjuzi wo Ssekanyumiza Dembe Habat. Ndi wano mu studio n'omwami Yosefu Bumpenje, musajja nno njasabiggu era muweereza wa Yesu Kristu amaliridde. Otukomezza wali eri nga mukwano gwo gwe mwasoma naye mutabani w'oli akututoka saddaaka akusumuludde ku miguwa otolose ofubutuka emisinde kaggwerawa. Abasajja bangoba otyo ekyamazima bankwata oluvannyuma lw'ebbanga nga ddene nga bakugoba. Yes. Wawulira otya nga bakukutteko? Natuuka ekisaanira nga sitasobola kubaleka era bansanga nnyimiridde nkaaba bukaabi nga omanya abaana nga bakufubuutudde emisinde abasajja gakulu gw'olukaana kato nga sikyalina misinde mirala gye nyinza kwongerako nga sirina ayamba wabula wakati nagezaako naye bw'otunuulira ennamayumba waliwo ekikuba ekiyingira bayitayo Kasanga munda eyo kwegamba waliwo ebbanga ddene nga kibira gye twali tugenze era bamanyiye waliyo amasabo amalala mangi. Kakati omusajja we bankwata banteeka ku ggaali okuzzaayo. Yes. Kati mukuddayo wano wendabira Katonda. Amiina. Nsisinkana taata wa mukwano gwange yali avuga bino ebimotoka bitipa. Ndaja namugamba sebo bano bagenda kunsaddaaka kubanga nali mumanyi nga nkakasana yanno amanyi. Wafaayo n'akulaba yali akulaba ku kagaali bulungi. Of course yali andaba. Basinkanawa. Yes, emotoka tusinkana mu kkubo nga basota kagaali kuzzaayo. Otyo wakati awo omusajja kyava ababuuza bannanga omwana alaaja namumutwala wa. Otyo kyemba mugamba bagenda kunsaddaaka abantuusiza mu ssabo oli kyava mugamba statement yali nyangu. Omwana wange ono yagwa eddalu mutwale eno bamusabire bamukolereko emikolo atereere naye ansumbuye. Kyava mugamba oba olina engeri gy'oyinza okunyamba nyamba mutwale bamusabire naye ng'omusajja mumanya ngenda okwekanga omusajja ava mu mmotoka ng'asumulula ebitiiyo kuba byaliko emiguwa nga bankwata emiguwa nga bagisibira ku muti gw'eggaali
ono omusajja yava mu motoka ko wali omanyi nti essuubi lyange ate azze kuyamba ku bano otyo ajjayo emiguwa bansibira ku ggaali kati ntereera tokyemasagga si kyemasagga okuwona kuliriddawa tewali yesu yekka nga bavuga bwe batuuka eyo ekirowoozo kitandika okunkuba naye sikitegeera ngeri konze kati omugezi kamuluma omugongo kyembandume yali avuga akagaali ne muluma kuba ye nali nsobola omutuusaako amannyo ne muluma mu mbeera eyo Katonda kyava asaasira omusajja n'akoona omuti n'atomera omuti ng'omulumye ebimulumyidde ddala wanyiga amannyo wendabira omukono gwa Katonda nze bwe nalingwa akagaali kangwira naye nagwa ku bisubi bya bijanjaalo naye oli n'akuba omutwe ku muti kati ow'emabega ono ye yavaako naye teyagwa nnyo kiri awo naye yalumizibwa ndowooza mu kugulu kubanze bwe nayimuka nga mmaze okwesumulula nadduka wasobola okwesumulula olwo Katonda amponya amiina nenziruka era twali tulina emize ng'abaana abateja okulippiranga ebimotoka kyenva ndipira tipaayi eri gye nasanga ng'ekyali mu binnya eri tipa eyamuwadde emiguwa okusikati oyo omusajja wanyumyamuko naye oluvannyuma kyokka nga yali era bwe navaayo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo mu butuufu Mukama yatukuumye yatusaasidde wulira emboozi efaanana bweti omuntu yenna amanye ekiyitibwa okusaddaaka abaana b'abantu bangi basuddemu akaba babase babasaddaase babawonzeeyo ku byoto by'omulabe sitaani agulumizibwe Yesu Kristo otyo bwe nvaayo nnyumiza abantu bewaffe ne mu tawuni ku mbeera yonna yali etuuseewo naye ekkanisa n'embeera kumpi okuŋŋumya ne maama wange yali akyaliwo ne maama omunyumiriza kuba abantu bonna nalina okubanyumiriza natuuka ewaka ssaawa nga 8 ogw'ekiro ekyali tekibangawo mu bulamu era maama wange ng'alina okunnenya nti bwe mba siriiwo otambula ekiro okukakkana nga mba nnyonnyodde tewayita bbanga ddene neefumiitiriza ku mukwano naye oli omusajja yatomera omuti akyaliyo ekyamazima ye simanyi naye nga wamubagamba maama we yali amumanyi yali amumanyi teyamulondoolako nagamba nti yabadde afite mwana wange tewaali kulondoolwa kwakolwa kubanga jjukira yali baali bakyadduse ebbanja kale ate okuvaayo okutandika olondoola okutandika olondoola olwo ne baali beewaddeyo bamira kimire ne bakitwalanga kyalusaala otyo tutwale awaddako Katonda bwe ntyo bwe nvaayo nafumiitiriza ku kyekyali kibaddewo era tewayita bbanga ttono ddene ne mbatizibwa amiina nze ekyo kyendaba Katonda nganze kyeyankolera okukyuka otugambye emirundi gyali 3 omulundi omulala nali mu senior 3 senior 3 enamayumba waliwo omukyala yali akoze omukolo naye nali muvubuka mujagujagu nga ewabawo omukolo ku kyalo nsomba enku nsima amazzi biki n'ebirala naye yalina omwana we nga munyuwanjaga omwana oyo bw'anywa enjaga yali yamwonoona obwongo tugenda okukima entebe abako mwe banaatuula omwana oyo n'abula bw'abula nalina okumunoonya naye nga munoonyeza ku ssimu kati nga mbaako wenyimirira nga mukubira mugamba jangu nina enjaga biki kugamba ng'omubulira byayagala era yambuuza oyina enjaga ewera kati gwe kikuviira ku kyogamba nti munoonya kubanga yali abuze mu buvunaanyizibwa bwange nali nkulidde ekibinja ekigenda okuleeta entebe kati ogenda okulaba nga taliiko ng'ate taliiko kati gwe olw'okuba wali sesota yali yakulumyeko ne bweweekona ku muguwa wekanga wategeerawo nti wateekwa okuba waliwo ekitateredde otyo kakati yalina enamba essimu nga bampa essimu endala mukubirako kuba nalina muyita mu lulimi lwanjaga kyenva mugaa nti owooluganda eno waliyo enjaga jangu ogikime nga ngamba sembera wano mukazikiza nsembera nga mmanyi agenda kugikima abasajja gye baava ne bankwata baali 3 omu nankwata omumwa ne bansitula kwegamba omwana ono yali yeekobanye nabo kyesaamanya mpaka kati otyo ne bantwala
Namayumba waliwo ow'omwami gwe bayita Maasaana kukuba erigende wa Maasaana. Waliwo ekiseera ekyo ekibira kinene naye ku kasozi waliwo ow'oluganda omukristaayo yali afiiriddwa bamuyita mukyala Kataayi. Kakati yali afiiriddwa maama we naye ndowooza omulambo gwali Masaka eyo. Kati nze nga simanyi byali bigenze mu maaso naye nga nkimanyi kyebaava bakwata nze ne banteekaawo ku kkuba erigende wa Maasaana ne batandika okumbuuza ebibuuzo. Maama we yaani? Taata we yaani? Naye olw'okuba nali mbamanyi ate nange Mukama oba yannyamba atya ne mbagamba nze sibamanyi n'okubalabako sibalabangako. Naye ng'obamanyi? Ng'obamanyi. N'olwe experience gye nali mpiseemu kyali kimaze okundaga nti abaami bano bayinza okuba nga si batuufu. Naye batandika okuggyayo ebintu eby'obukambwe ebyokwagala okunzita. Bajjayo omusumaali inchi 6 ne bajjayo ennyondo ne batugaba ototubuulira amazima tugenda kutta. N'ennyambala gye baali bambaddemu teyali yabuvunaanyizibwa. Era nzijjukira bulungi ndowooza omwaka gwali 2011. Waliwo omwami yali mulalu bamuyitanga Meloni nga beera Namayumba bantu baali bamumanyi. Naye nga bambi yajjanga ewa mukadde wali wenkugambye n'alya ne bamuwanga emmere buli lunaku buleeke lanchi sappa nga bamuwa. Kakati ekiseera kyatuuka bambi nga bankutte essaawa nga 6-7 eyo gw'ekiro nga bamaze okunnyambula. Banjiiridde banaaziza bankonyekonyekaawo ebidoddosi n'ebirala. Omwami oyo yajja nga w'omanyi abalalu ng'awuggana n'abagamba oyo mumanyi temugenda kumutta. Omwami omulalu? Omulalu otyo ayitibwa Meloni. N'abagamba oyo temugenda kumutta, oyo muvubuka wange ampanye emmere ate mukwano gwange. Kati bo ne bawulira ekyo era n'atandika okkuba enduulu kubanga teyalina muntu yali amuwondedde. Oyo Meloni nga yakuba enduulu? Yes. Omusajja omulalu nga yakuba enduulu okutaasa omwana agenda okusaddaakibwa. Weewaawo. Otyo. Era omwami oyo omulalu yayogera bingi kubanga yajjanga by the way yalyanga emmere mu wiiki sabiiti nga agirya ku kyaki kubanga yamanyanga obudde bw'emmere. Kakati n'ayogera bingi ebyaleetera abaami abo okufuna okutya. Kyebaava basalawo bagoba omulalu oyo okumukwata. Bwe bagoba omulalu n'abuuka n'agwa mu luwonko kubanga waliwo oluwonko olunene n'agwa mu luwonko. Kakati ate bano bantu balamu tebasobola kubuuka nga mulalu bwakoze atya bwabuuse. Kakati kye baalina okukola kulaba nga basala amagezi gonna okufuna omulalu oli balyoke bazikize obujulizi. Yes. Otyo. Kakati wakati mu mbeera eyo kyebaava baŋŋamba tukusonyiye tukutadde n'enziruka n'ennyambuka. Bwe nninnya linnya olusozi mmanyi nti abooluganda baafiiriddwa eri wateekwa okuba waliyo abayimba ababuzeebuze bannaabwe. Ngenda okutuukayo nga tewali muntu n'omu nga bagenze eri omulambo gye gukola ki gye guli nga waliwo ombwazi eziboggola ewaka. Konze kati abasajja bano engeri gye bansonye kanzireyo mbayitemu nkole ntya ngende kumbe nabo bakyusiza ebirowoozo omulalu bamaze omukwata. Ngenda okuddayo nga bankwata omulundi omulala nga baagala kunkwata. Naye Katonda ono olw'okubanga yali wamu nange nesobola okubanga mpita mu bo okudduka. Naye omwami omu yangoba era yankwata oluvannyuma. Bwankwata naŋŋamba ngenda kukusonyiwa. Naye bwe nkusonyiwa olinamu ssente z'osobola okumpa? Kunze sirina ssente. Wakati mu mbeera eyo nga tukyanyumya omutima gwange gwafuna okutya. Kwe kudduka n'ensala ne mwesimattulako kubanga waliwo omulalu yali omusajja omutamivu yali atambula ng'awuggana ng'akutta omuggo. Kyava agalula omukono amukube kubanga yamukuba omukono mu kifuba n'awandula omubisi ne gugwa eri. Kati nze n'enziruka. Bwe nziruka ngenda ku poliisi nga poliisi tewali aliwo. N'enziruka naye nali nkosedde already nali nvaamu omusaayi mu nnyindo. N'enziruka mpaka waka. Ngenda otuuka ewaka nga waggale n'engenda Mutooyi. Newekweka Mutooyi. Sawa zaali 9. Ngambulira eri bataddeko ka leediyo kusaba kwa 9 prime radio. N'embeera eyo n'enkaaba kino kyenzijukira ku mukono gwa Mukama ogwali nange.
abasajja bajja bannoonya mpaka waka era bennamayumba baabawulira baamanya nti abo abasajja balina gwe banoonya ne bagamba nga balina ne tooki ne bajja mutooyo okumulisa ne bamulisa omulyango ogwasooka n'amubuuza mwali nti taliimu ogwokubiri taliimu nga ni mu gwakusatu omusajja yatuuka n'aggulawo n'amulisaamu nga ndaba n'agamba munne taliiyo era okuva mu ttooyi okudduka emisinde n'adduka mu bisinde era n'oluggi nakuba lukube mama n'ambuuza kiki nasibira mu buliri nga nze navamu omusaayi ne neebikanga n'okuddugala nzirugala kyava abuuza tonaabye nakunaaba kuba maama waffe yali mukyala musibu naye maama omulundi ogwasooka yakiwulirako yakitwalanga kya lusaago teyakkiriza nti no wasobola okuba omuntu ayinza okusaddaaka mu mbeera ey'okubiri yali tategedde engeri gye nayitawo obuyisi mpaka mu buliri ate maama waffe teyabeeranga namayumba wabula ensonga ezo zagwangawo nga waali yajjanga n'amalawoko omwezi oba ogwokusatu yes tulozeeko ku mulundi ogwokusatu mu kaddakiika kamuwa omulundi ogwokusatu gwo neebaza katonda nti nali ngenze kukola nga ndi kibuga naye ng'owooluganda yali musamize nzi nali saakimanya yali musajja munna bizinensi ze bwentyo nengwa mu bintu bye ebyobusamize nembyonoona lindako katono nnyo omulabe waffe omulungi ku lutimbe olwa 3ABN program Julira Mukama mwesigwa nnyo akoze mu bulamu bwa Joseph ataasizza obulamu bwe bwe tukomawo tugenda kutandikiraawo kaakati asambye ebintu by'omusamize Mukama amutaasa atya ekyo kyagambye nti ayagala kukulumiza Mukama katukomewo tovaawo mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku bw'okuba tooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12 funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandika ennyimba naye akozesa abantu era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafugira tulimba kukwagala kwa Yesu jetuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Obujulizi maanyi
agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Dembe Habat omwanjuzi wo mu studios tulina omugenyi waffe omwami Yosefu Bumpenje. Era Bumpenje azze atuwa obujulizi engeri Mukama gy'abadde naye era gy'amuwaniriddemu okutuusa kaakano. Sebo mwami Bumpenje wenyini wetukomye we tubatutandikira. Yes, naye njagala kuduzaayo kwemabega katono. Abaami balinga bamaze okunkwata nga mmaze okubeesimattulako okudda eka enkya obudde bwakya. Tugenda okukizuula ng'omwami oli omulalu baamukwata bambi era nga baamutemula mu kifo kyekimu. Bwe baamala okumutemula nga bamufumise akambe ku mutima ne bamusuula mu mmotoka n'emukoona. Ensasagge n'egwawo ku kyalo. Naye abaami abaali bankutte ekyamazima baali b'amaanyi. Era omusango tetwagezaako nnyo, ab'ekkanisa baagezaako nnyo ne guvaawo. Omusajja olw'okuba yali mulalu. Yes. Bwe baamala okumufumita ekiso ku mutima ne bamusuula mu mmotoka. Yes. Bamusuula ku kkubo. Bamuteeka mu kkubo emmotoka ne zimulinnya. Naye olw'okubanga yalimu emisumaali n'obwambe nze nali nkimanyi. Ekyamusi. Yes. Enkeera bagenda n'okuddayo basangawo ID zange. Kubanga nali nina ebintu bye nnina mu nsawo ng'omwana w'essomero. Naye baabisanga waawo wennyini mu kifo kyekimu. Omusajja we yattirwa. Yes. Tebaakunoonyerezaako ggwe. Yes, era kyanoonyerezebwako naye ne mbannyonnyola ensonga era n'ekkanisa ne nnyambako ne tunnyonnyola abooluganda ne tubagaa nti nange nali ntuuse mu mbeera bwetyo era nali maze okufulumya information before ekintu ekyo nga tekinnaba kubeerawo. Kubanga ekiro nannyonnyola abantu bangi. Abalondoolo okubakwata oba byawo. Ekyamazima baali tebasi kuba baali bamanyikiddwa nga basajja b'amaanyi. Okay, obadde otutte ku mulundi ogwokusatu. Yes, omulundi ogwokusatu nali Kiboga nga nkola. Awo nali maze senior 6 nga ngenze kukola era nali muweereza nnyo. By then yali 2014 lwe natula senior 6 kati vaako eyo ngenda okukola nkolera ekiboga. Nali mbulamu bulungi. Nali omulimu gwange okuŋŋaanya ssente za mugagga nga mbeera waka nina amaka ge yampa. Banvuga ne ngenda mu mmotoka ngenda ku church y'Ekiboga Mother Church nkuumibwa era nga abavubuka automatically obeera mu ssanyu mu mirembe ate okusaba nga okuumibwa ekyo nakyo kirina level gye kikuteekako ng'omuvubuka muli. Kwegamba nange nga n'ebintu ne mba mbikola wagendanga nga abasajja batunze kubanga business yali enkulu. Kwali nga kutunda sigalo ne yavanga Kenya nga naye alimu enjaga. Kati yabanga wa bbeeyi sigalo oyo era yakoleranga nnyo omugagga. Wadde nze mu kusooka saakimanya. Basibanga sigala naye nga basiba njaga. Yes, oyo sigala ava Kenya. Era waliwo ekiseera ebyatuuka ne bakusaba bakuba bukubi masasi. Naye nga gwe tutunda gwe tutambuza. Naye nze nali sikimanyi kubanga nze omulimu gwali gwakumpanga ssente. N'annyanguyiza nako omulimu kati ogwali ogw'okubala n'angulira akuuma akabala. Kwegamba obulamu bwali bwangu. Naye bwe nyambuka waggulu eyo n'ennyonoona n'ensangayo ebintu embugo n'ebintu ebitategeerekeka. Omusajja oyo. Yes, waggulu yalina kalina ku nnyimba kwe nali mbeera nga kuliko kalina waggulu. Ate nze nali mukristaayo nali sibimanyi. Bwe ndaba embugo nsikasika ndabe kwe kusikayo akawanga k'omuntu n'enkalaba akalimu omusaayi. Ekyo kyankuba wala. Ekyo kyankuba wala. Kwe kubisika n'embitaganjula. Yali Ethiopia n'akubirawo essimu. Omusajja yali Ethiopia. Yes. N'akubirawo essimu.
ng'ategedde eti waliwo akutte waliwo ekyonoonese. Setaani naye alina amaanyi ge abantu be alina engeri gy'ayogeramu nabo. Otyo katuwulire ebigambo bino munnange ali ku 3ABN tegeera nti nno Katonda yakukuumye. Ate oyinza okulowooza nti nno oyise mu mbeera embi naye ate waliwo abayise mu mbeera embi ennyo. Kati ne bino ebigambo bye twogera wano ate era waliwo n'abalala nga biri eyo kwegamba nga babituulidde naye Mukama Katonda mu byonna agulumizibwe bannange atenderezebwe Yesu Kristo. Otyo mu kiseera ekyo nali muweereza mu kanisa newankubadde nali mubeera bwetyo naddala mu kitongole eky'abavubuka era ekiseera ekyo ku Mother Church twalinanga Pathfinder Club nga nnene. Yes, bwe ntuuka okuweereza bwe kyetaaga uniform bwe kyetaaga ki ate nga n'okubuulira era ndi musajja mubuulizi mulungi. Kale Mukama nampa omusajja ali Ethiopia. Yes, ankubira essimu aŋŋamba sebo tovaawe waka olwokubanga twali tuguza abasirikale bangi enjaga nesiŋŋaana nti ŋŋenda okutunula bweru nga ne patrol ayimiridde dda wabweru ekiboga. Era ekyakirala ekyanyamba nti neyiba waffe yali mukadde w'ekkanisa bamuyita mukadde Luutu yategeera nti wateekwa okubaawo ekikyamu kubanga n'omwami oyo balabika baali bamwekengera dda mu bintu byengeri gye yali agaggawalamu. Bannoonya tebandaba, sabbiiti esooka tebandaba, ey'okubiri kumba omugagga bwe yakomawo n'ambuuza ekyatuukawo n'enkimunnyonnyola n'ansaba omusaayi nganze. N'akusaba omusaayi? Yes. Omuleetera omusaayi? Ogwange kubanga yali agala omusaayi ogw'omuvubuka abyembeerera oba okwegatta ku muwala we. Waliwo muwala we eyalinyibwangako ebintu ebyo ng'ayagala mwegatteko n'ebiralalala wabeewo ebikolebwa ne mugaasisobola kuba nali mukristaayo. N'ansibira mu ttooyi okumala wiiki 2. Kakati mu mbeera ey'okubeera mu ttooyi waliwo akaana ko akanjagalanga ennyo kakwano kange nga kagira ne kayisa eminwe gy'amatooke wansi eno w'oluggi ne kampeereza mu ttooyi era ke kambeezaawo wiiki 2. Yes. Ekkanisa bwe yannoonya nga tendaba yategeera waliwo ekikyamu era nayo n'esiikuula olutalo ew'omusajja oyo bwe kutandika okunnoonya. Sajja nabaga taata we yamutwala biki baga kale katugende tunoonye taata we okubirako taata we nti ate tumanyi gyali omwana ali Kiboga eyo ate ab'Ekiboga nabo tebamumanyi gyali. Kakati pressure gye bateeka ku mwami kwe kunzijjayo n'angamba ekyamazima koganya okumpa omusaayi ogenze ku poliisi. Sengenda kulusaayo bansiba ku Kiboga ne maama najjaawo n'akaabako ng'omuzadde omukazi wowe nnyabo twabagamba ku kyakawanga ke wasisinkana mu Kasolya. Nannyonnyola omukyala omu omusirikale n'akitegeera ne mubuulira amazima n'akiraba nga ndi innocent. Newankubadde ensonga zaali zibaddewo batuuka ekiseera ne baŋŋamba Joseph tukutadde enkomawo bagamba nti ekiyenje kiyise ku mumwa gw'enkoko. Engeri emirundi 3 omulabe ayagala obulamu butwala n'obeera ng'osimattuka ate ng'olabira ddala Yesu Kristo yakugjeeyo. Kakati otandika otya okunyweza Yesu Kristo mu bulamu bwo okugamba kati njagala kuweereza Yesu Kristo? Olw'okuba nali simanyi bye tutunda bwe navaayo nakitegeera nti bye twali tetunda tebyali makulu matuufu. Naye ekyasinga okunnakuwaza bwe navaayo omwami bambi era ebintu bye byamufaako n'abaana be bonna baafa. N'asenguka n'agenda oba yagenda ambalala eyo n'atuuka ekiseera nze ne tubanga sikyamanya bimufaako era yankubirako ndowooza ng'omwaka gumu emabega nga mbuuzaako bubuuza nga yakuleka mu ttooyi nga akusibye n'akutwala ne ku poliisi alakubira essimu akubuuzeeko. Kuba yatuuka ekiseera nanneegayirira nzireyo mumukolere kubanga alabika akizuula nga nali wa mazima. Nanneegayirira nzireyo mukolere naye ng'ate nze n'essimu y'okugiraba ng'evuga njitya. Yes. Olwakiri kyolaba mu siri. Yes. Bwe navaayo nentegeera byonna Mukama byampisizaamu naki Katonda kye yali ayagala. Kwe kutandika obuweereza obw'amaanyi era kwe kutandika ne kiraabu bagiyita Nakwaya Pathfinder Club. Yabeera amaanyi Mukama n'agiwa obuweereza 2015 oyo yennyini nentwala kiraabu eyo mu lukuŋŋaana lwa Pathfinder lwali Kigalama yali camp.
Katonda n'agiwa obuweereza obulungi era bwe nti bwe nnondebwa nga Pathfinder Director ku bulabirizi obwa station. Okuva awo siddanga mabega. Kama atuwadde obuweereza obulungi. Tubulire ku buweereza obwo. Obuweereza bubadde bulungi. Kubanga newankubadde wabadde okusoomoozebwa okufaanana bwe kutyo, Mukama azandera okuyita mu basumba ab'enjawulo ne mbakadde ne maama wange yennyini. Kubanga maama wange naddamu ne musinkana nga sinnamaliriza ndowooza ali P6. Kubanga nali P6 najja n'abeerawo nalwala. Twagenda okubba ffene ku makya ku Sande. Nenva agulu ku muti. Nengwa ku kijja nenjabika era neno omutwe gufuna ku crack. Musajja gwoyisemo. Kati bwe nagwa otyo. Bwe nagwanga ngeze okubba ffene. Maama baamugjayo gye yali. Najja okunzijanjaba. Naye nali mu P6 nga najjuza essomero lyandaba nga ndi mugezi nga lyagala lingezese ku P7. Kati kwe kugenda n'enkola P7 nga maze okuwona obulungi n'empita. Bwe nayita n'engenda ku secondary. Amina. Maama wange yabeerawo naye ebyo byonna mu process eyo ekkanisa yalinga entraininga newankubadde nalina effujjo. Ng'era banjigiriza okubuulira kasajja kafujjo. Kasajja kajjamando. Katonda atusaasira busaasizi. Kakati ekkanisa yali entendeka okubeera omusajja omubulizi w'enjiri. Nasinkana omusumba bamuyita Pastor T.K. Semakula. Kati chaplain Kaloke Christian High School. Ajandera okuva mu mikono gya mukadde ngwa mu mikono gya musumba. Olwo ne maama wange yakomawo. Tubeerawo andera. Ambuulira bwoti yogera wano n'eddoboozi ddene wano kendeezaamu wano kola liki kyawandikibwa kisome bwoti. Awutandika obuweereza. Era nga effort yange yasooka nagikola ndooza nakayingira senior 1. Era okusinziira ku efforts byenkoze byetuweerezaamu. Wensinza okulabira omukono gwa Katonda nti Katonda gyali. COVID ono. COVID bwatuuka nasoma diguli ya busomesa. Okusomesa kuggwawo. Ngenda mu kyalo. Wala bayitayo kabula muliro nzira mbazadde bange. Ntandika enjiri eyakatebe kyalira abantu tubuulira twogera. Nasooka n'abaami ababiri baali basamize kungwa basimba n'amasabe waffe kabula muliro. Nobabuulira ekigambo kya Yesu. Naye nga maama waabwe mukyala yafuuka omwadvent naye yali musamize. Naye n'afuuka omwadvent abaana basigalayo. Kati nantwala nitandika okubuulira. Obubaka ne bajja babwagala. Katonda n'abawa omukisa. Nibajjanga bakyuka. Amina. Nibanga nti tugenda obuulire n'abalala. Sokolindeko. Omwoyo w'obunnabbi atugambye there is no man that is beyond the touch of Jesus Christ for salvation. Teri muntu asukkuluma kukwatibwako kwa Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga alokolebwa. Kati kuba mwakafaananyi abasajja abalogo abasezi abasamize kyogere gwe kyomanyi buli muntu agambibwa okubeera nti omuweereza wa sitaani kungwe Yesu amukwata ku mutima n'agukyusa n'afuuka omuweereza wa Katonda. Tulina akaseera katono nnyo. Njagala okakozese Mukama kabe kasinga n'atuwa omulundi omulala. Twongere okubeera nga tunyumyamuko nawo tuwa obujulizi obwo. Naye mbadde njagala ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe mu kamera. Yes. Omulabi waffe omulungi nate nyongera okwebaza kubanga osobodde okubeerawo mpaka mu kiseera kino. Kyenyiza okugamba kiri kimu nti Katonda mwesigwa. Ebiseera ebisinga Katonda atuyisa mu mbeera ez'enjawulo ng'alina ate omulimu ogw'amaanyi gw'ayagala tukole. Ogusingawo. Naye ekisinga byonna Katonda okutulekawo atwagaza bulamu bwaffe okusookera ddala okubulokola. Era twetaaga okumuwa obulamu bwaffe okudda gy'ali tusobole okutuuka mu bwakabaka obw'omukulu. Weewaawo. Kamalize nga nsoma ekyawandiikibwa kiri mu Baluumi essula y'e12 olunyiriri olusookera ddala era nga Bayibuli eyogera ng'egamba nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Ani ayagala okuwaayo ssaddaaka eri Yesu Kristo?
kwe kuweerezaako okw'amagezi. Twebaza Mukama Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okubeera ne munnaffe Joseph Bumpenje mu studios. Mwami Joseph Bumpenje, olina nno okwongera okunyiikira mu Yesu Kristo kubanga olaba akyakukuumye, olaba waliwo oluyimba luli bagamba Rock of Ages cleft for me, olwazi lwa Katonda lwanjatikira nze. Kale ndowooza Mukama olwazi lwe lwakwatikira akyakukuumye kubanga ndabira ddala emisanvu gy'obuusa okubeera wano woli olwaleero batono nnyo abasimattuse n'omulundi ogusooka gwokka nga abasamize bamukutta omutwalo omusaddaaka. Weewaawo njagala nga tumaliriza otuweereyo essaala eyeebaza Katonda ate era eggalawo puroguraamu eno paka lwe tuliddamu. Weewaawo katwebase Katonda waffe ayinza byonna Mukama, twebaza kubanga omukono gwo ogw'ekisa gubeera naffe ebbanga lyonna ery'obulamu. Ne bwe tuba tuwaba gw'osigala naffe. Weewaawo. Ne bwe tubanga tulina bye tukola gw'osigalawo okulaba ng'otulokola. Kyetuva tusaba Mukama oyongere okubeera wamu naffe. Embeera eno mwe tuyita si ffeffeka abagiyitamu. Era tukkiriza nti waliyo ne bannaffe abalala bangi Mukama bayita mu mbeera efaanana bweti. Ne tusaba Mukama oyongere okubakumakuma olw'obulokozi. Weewaawo. Era obakwakkule mu mikono gy'omubi ate era Mukama otuweere wamu omukisa ffenna. Owa abalabi baffe omukisa ate Mukama ne bapulezenta na buli nsonga yonna Mukama oyimirire mu yo olw'obulokozi bwaffe. Weewaawo. Beera naffe okutuusa lwe tuliddamu okusinkana. N'ate era Mukama ne tuba tetuzzeemu kusinkana otuwe omukisa okubeera nga tusikira obwakabaka obw'omu ggulu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo mulabi waffe omulungi olw'akaseera k'ofiisizza okwota puroguraamu eno obuliro, era tusaba Mukama Katonda akutukuumire nate okutuusa omulundi gwe tugenda okuddamu okubeera mu kifo kyekimu. Era nsuubira munnaffe Joseph Bumpenje ajja kutulombojjera obujulizi engeri Yesu Kristo gy'amukozesezza mu bulamu bwe okusombozebwa kwonna kwayiseebwa okutuusa olunaku olwaleero, byonna mu kugulumiza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kansuubire nti Mukama agenda kubeera naawe okutuusa lwe tuliddamu nate. Beera bulungi, weeraba mirembe mirembe. Amiina.